nga bwe tubiraba tugamba nti bikutta akati. Naye ebyobufuzi okubeera nga bikutta akati ate bitujja ku mulamwa gwaffe ogw'okubeera tutambuza daawa nga bwe tuteekwa ogikola. Kuba bano ab'ebyobufuzi nabo ebyobufuzi byatuuse kati nga gulinganga mulimu. Ebyobufuzi kati nabo gwafuuse mulimu, kyova olaba nti omuntu atuuka okukubirako omuntu okumutta, omuntu atuuka okukola munne ebinene ebifaanana bitya olw'okubeera nti ebyobufuzi mpombo z'abantu. Kyongera okukakasa ekyo nti ab'ebyobufuzi olaba ne bwe tuba nti ffe nga bannaddiini tubagambye tugenda ne tulowooza nti ndowooza bawulize nnyo gye tuli. Naye bwe tutuuka mu mbeera y'ebyobufuzi twongera okukakasiza ddala nti bannabyabufuzi ndowooza si bawulize gye tuli. Kubanga okubeera nga n'olwaleero tukyakaayana n'abantu n'obaga nti mmwe ekawempe muli bantu 7 owulidde mwegyeemu omwo. Abantu abalibeera nga bali ku levo okubanga tebalina na busobozi busobola kujja kutuula beerondeko omuntu nti gundi gwe genda, gundi gwe genda, ekyo olabira ddala nga kya mutawaana. Tugezaako naye kyongera otukakasa nti ndowooza abantu bano si bawulize gye tuli. Ate nga Allah tabaraka wa taala atugambye nti atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, mugondere Allah subhanahu wa taala. Allah bw'aba agambye situzzaako kirala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi tetuzzaako kirala. Wa ulil amri minkum, akulembeze abatukulembera mu buli mbeera, abatukulembera mu mbeera ffe nga y'obusiraamu, abatukulembera mu mbeera zaffe ez'obukulembeze buno obw'ensi, kubanga abatukulembera mu bukulembeze bw'ensi engeri gye bali nti be bannannyini biragiro, balina emmundu, balina emiggo kibooko, balina amakomera, balina safe houses. Kati abo bwe bagamba n'olagala oyinza okukakkana ng'ogudde mu kimu ebyo nga bwe tubyogedde. Bakusiba, bakukuba emiggo, bakuteeka mu safe houses n'ebirala n'ebirala. Kati nno kyava Allah jalla jalaaluhu atugamba nti abantu abo nabo bamutawaana muteeka obbawuliriza, muteeka okuwulira bagamba ki, okujjako nga kye bagamba kibajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bayinza okuba nga kye babagamba kibajja ku Allah naye nga tekikujja ku Allah mu sayidi ya aqida, oba nga omutima gwo munywevu ku nsonga y'okubeera nga okyali mukkiriza, okyali musiraamu. Bo oyinza okukola ekintu kye babeera bakkase n'okikola, naye ng'enkolayo gy'okikoze kubeera nti owona obuzibu, owona akabenje akayinza okubeera nga kakutuukako. Omuntu mustaka bakase ensonga, eshariya egamba nti omuntu oyo akkirizibwa okukola ensonga ne bweba ya haramu kasita abeera ng'enniya ye yonnyevu ku kintu takikoze ku lwakweyagalira. Allah subhanahu wa ta'ala araba era n'abanga takuteekako musango. Bagenda definitely of course bagenda tufiiriza. Abasiraamu bagenda kutufiiriza nga ffe abakulembeze mu busiraamu era abababuulira nti mugende mukole kino, mugende mukole kiri. Siraamu baawa be bagamba ne bagaana okuwulira, buli omu ayongera bwongezi kujja. Kaakati buno obumyufu bw'abasudde, obumyufu bw'omu parties zaabwe bw'abasudde, naye kali bwe babeera boogera bagamba nti abantu bange bankaka, era ne pulezidenti kyagamba. Pulezidenti agamba n'agaali abantu bange bankaka okubeera nga gamba eyo nebeera nga ngombo y'ababyabufuzi. Kati nabano obumyufu bwe bakubye nabo bagamba nti abantu bange bankaka nti nina okukola ki? Okujja. Era n'owulira oli agamba nti kakibiina kyasazeewo bubi kubanga ogenda n'otunulira nze ne muleka omuntu alina abantu okujjako mpozi mu bibiina ebirala ebitaliiko bantu nti basimbye mugongo. Ekyo ndowooza kiyinza okuba ekituufu, naye nze ŋŋamba njagala nti ndowooza oba tekinnaba kuba leeti, abantu bagezeeko biina bwe kiba kigambye, kubanga ba ulatil amri bayine mu sayidi eyo be balina ebiragiro byo, ate wakkiriza n'ogamba nti be bakamaabo, era n'ogamba oli memba ne kaadi n'ogigula. Kaadi babeera bakusaliddewo ekyo ne bakikusalirawo,
kakati kkiriza baki babeera banno mu bulungi ate babeera basazi kye basazi ate n'otakkiriza naye tubagamba nti ate baddembe balina eddembe lyabwe balina obwaguuga bw'eddembe kubanga tetumanyi n'amateeka gafuga bibiina byabwe naye nga tubagamba nti mujja kgenda okumaliriza era tukubiriza abakulembeze b'ebibiina mutuule mangu n'abantu bammwe kubanga bawanda miriro bakaaba maziga nze nentiira ddala omuntu n'okaaba omulimu gwennyini era kyovula nti ab'ebyobufuzi fe tubayamba buyamba obululu mwina bye mujja otukolera abantu tusalawo obusazi ne tugamba nti kale katuwe gundi ku lwa ABCD bati ngenda bakolera kino byalema abaasooka n'otuuka n'okwogera nga ne memba wa palamenti oba chairman wa division nga si alina okukola ebyo naye olinajja n'abibagamba nimumuleka n'atambula n'agenda babaako ndowooza bibakola naye baŋŋambye ndowooza batuule n'abantu baabwe okuggyako mpozi eriyo bibiina byotunuulira waliwo awantu nga bayinza okuyisaamu omuntu ddala nogati ekibiina kyatunudde kitya ono naye bamuwadde kaadi ono naye bamuwadde naye noga nti engeri ayinza okuba omusajja yayanukudde bulungi ebibuuzo kale nno mu mbeera efaanagana bwetyo neebeera nti ab'ebyobufuzi bwe bati bwe bali naye tubagamba nti muddeemu obudde tebunnaba kugenda mutuule mwete ebintu bye mugendamu mujja bigendamu nga mulina obusungu ate mugende mumalirize ng'ekibiina kisubidde kibiina kyammwe kati mugende mutuule mwetegereze nze nali simanyi kumanya n'ebibiina nabyo tebirina buyinza nga manyire ebintu biri muffe bawali muffe ffe kaffe situlina buyinza naye n'ebibiina nabyo bikanga nkima mu kasooli nabyo tebirina buyinza kubanga ekibiina kyogera kiti ate n'omuntu memba naye n'ayogera kyongera kakasa nti abantu ffenna tetulina buyinza nali mmanyi nti NRM engeri gye nti be bakulembeze abalina n'obuyinza bw'emmundu naki bo bano abagamba ne bawulira naye era nayo tebawulira kale nno nze ŋŋamba nti buli muntu atuuze omwoyo gwe atuuze omutima gwe agubuulirire kyegunaaba gumusaliddewo anaatambula nakyo naye bwe gunaamusalirawo ekifu oluvannyuma lw'akalulu tujja kuba tukutunuulira bubi kuba ebino ebintu byatuuse twatuuse ku mbeera nga abantu b'ebyobufuzi bafukidde eddala ekizibu bukyanga bino ebintu bitandika tuyisa abantu ne tubaga nti mmwe nti abakawempe North mujje twogere omuntu n'omu ne tugamba aba division 1 ewaffe ku 3 awo Emmanuel gyali bali basatu Waswa Juma Ramadhani Lukwago ne Muhammad Mutazimba naye babuuza kiki kyogenda okukola kuba tebalina ssente tebakulimba ate balina ssente kikati ogenda no down nti nja kubamba leetera nja bakolera kino ng'ogikola otya nja kuba nsaka ojja kuba osaka ng'osaka ludda walema abantu abalusaka so central government nayo balina obukodyo bwabwe president yagamba nti omuntu wa NRM ne bwaba yeebase ne baba mulwadde ng'ali mu intensive care unit asinga ow'ebibiina alaba atunula era n'aga nti yafaananya ekyokulabirako nga zino abanywi b'amalwa enseke zino ze banyweramu n'aga nti mwe munsindikira muteeka mu kasuwa k'amalwa zibikivu ab'ebibiina nseke enzibikivu tezijja kusobola kubaleetera kyakunywa bw'atyo bw'ateera ne president n'abyogera ati abantu ne mumanya ddala nti ne gavumenti eri mu buyinza ebyo byebogerera kaakati bwe babyebogerera mutuule mumanye nti akatusindika omuntu omu basi agende mu ekyo zaabika emipiira naye ffe tubategeeza abasiraamu mujja kulwawo okuddamu okutumatiza n'otukakasa nti tuli bakama bammwe bwe tuba tubagambye kino ne mugaana so twagala tumalirize ensonga eyo nga tubagamba wakul i'malu bagambe bakole Allah ajja kulaba emirimu gyabwe enniya zaabwe Allah azimanyi naye tubagamba kale mugende mwesimbewo naye mugende n'enniya ennungi mukyalina akadde akasobola okutuula
ne mwekuba mu bifuba byammwe mulaba nti umma mugenda gitwala maaso ba umma mwongera kuginyika. Kawempe tulinako ekyokulabirako. Omuvubuka Emmanuel Serinjoji yatusampolinga emyaka 5 n'ekitundu egiyise emabega najja mu kintu ng'abasiraamu baliwo 9 abasiraamu mmwe naye bonna twabagamba baatujereganga bujerezo lyakubuuza muzaata sigwe wandiise sigwe wampadde sente nakugambako nga nze okwesimbawo. Kati abantu abalina ebirowoozo ebyekijegajega bwe bityo gweyagala tubagambe ki tulina kubavaako ne bayingira ensiike naye ffe tuli ready okwaniriza oyo yenna system gweneeba etuleetedde inshallah taala. Alright, 17 katunyuze mu Pale FM mulungi apuliriza betyo kyatambula atuli ku Salam TV otigo lw'emirembe nawe ali ku 17 katunyuze mwenda ekula y'omuntu wa bulijjo. Naye nga tuvuddeyo mu byensi nga bitambula kubanga bibeerawo tukatuddeyo mu entambula y'eddiini ne bwetambula. Bulijjo tero tugamba wano wali mu mbeera abateefuteefu mwe mulambika eddiini eno. Olunaku lwaliro njagala otuyambe ddi twali batunuulidde nnyo okutulambika ensonga eziba zizera ne tuzitwala nga mutubuulidde mu buvunaanyizibwa bwabwe ki naffe eno obuvunaanyizibwa bwaffe ki? Ndowooza ensonga ekwata ku basiraamu ne bakama baabwe mu ddaawa mwennyini. Ekisookera ddala omuntu nga bw'omulaba nti omuntu si mwangu ayitibwa omutonde. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekerateekera naara muliro, yamuteekerateekera muliro nga gwe guyinza omusobolasobolako, otherwise omuntu abantu tuli bazibu nnyo nnyo nnyo. Kaali bw'ogenda okutunulira ku sayidi ya da'wa tulina badduat abakoowola abantu okujja mu makubo ga Allah, tulina n'abantu bennyini abantu ba umma betukoowola bo bennyini. Kaakati awo wakyali obuzibu obw'abantu betukoowola naffe ababakoowola. Ababakoowola tugenda oluusi ne tubeera nga ffeffe nnyini ekyo nze ekinnyonnyola ebbanga ggwanvu nnyo ne mbaga nti abantu badduat twetaagira ddala okubeera nga tuli bateeketeeke mu ngeri esinga okuba ennungi. Allah yatuwaana man ahsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan. Owulidde kigambo ki ani ayinza okwogera ekigambo mimman daa ila Allah ekisinga obulungi okwenkana ekigambo ky'oyo ayita abantu okujja mu kkubo lya Allah. Amakulu nti daai omuntu akola da'wa sheekhe muwalimu muaniani ateekwa okubeera nga aba munywevu nnyo ku buli nsonga ate nga muteeketeeke. Yensonga lwaki tubadde wano ebbanga lyonna ku programu ya da'wa nga tutambulira ku badduat abakoowola abantu balina kubeera batya, bateekwa okubeera nga bateeketeeke kubanga da'wa nteeketeeke erina n'amakubo ge bayita wasaili da'wa. Da'wa engeri da'wa gye tusobola okubeera nga tugiyitamu okuba nga tutuuka ku bantu ne tubeera ne turuku da'wa amakubo ge tulina okukwata nga tugenda okukoowola abantu okujja mu makubo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye problemu yaffe gye tulina yeeyo nti twagaana okubeera badduati abateeketeeke obulungi. Ffe tulina ebitutawaanya badduati wano bingi. Ebitutawaanye oluusi bibeera bubeezi hawa nafsi, kwagala bwagazi kwaffe. Nawo tutuukawo. Weerabidde nti badduati babeera bantu. Tutuukawo nti da'wa tugisoma naye ne tubeera nti emitima gyaffe tusigala tukyagirina nga gyegyo. Omuntu abeera n'okwagala kw'obuntu ne kumukyusa ne kumugaana okukola da'wa nga bw'asaana agikole. N'abeera nga asobola okugenda kati ebizibu bye tulina ennaku zino nga bivudde ku bamasheekhe. Tulina ebizibu bya faraid. Bamasheekhe mwabaki abatakkiriza nti ekyo sikimanyi, mwaki mwabatakkiriza nti ekyo sikisobola. Kati tulina amaka ago goola amaka g'abantu g'abasajja bakulu Allah be yatwala agalimu enkaayana, agalimu ebijambiya, agalimu emmundu, agalimu akomera
abantu ne beesiba Oluganda akomera ekireeta ebizibu ogenda okinoonyereza nti yalingabanya ya bintu baayita sheekhe najja n'agabanga bw'ayagala sheekhe bwe bamuyita najja n'agabanga bw'ayagala ebigenda okuddirira byebyo sheekhe kikuteeka ku ilimu ya faraidu ate basheekhe tetwagala era kusoma kwongera ku bye tulina naye kati ogenza okutunulira ilimu ya faraidu ebintu nno ssebo tubitegeera butegeezi nnyo kati olwaleero tubeereyo ne tusoma naye bwe tubeera nga tuli mu kusoma toyinza kuŋŋamba nti abantu byonna ebintu tuba tubitegeera kati nze nina kye nsobola okugamba ne bwe twali tukyasoma ne mu bilaali awo nze nali nsomesa tawhidi kuba tawhidi nali namusoma ne Sheikh Abdul Karim Sentamoyo twali twamujja ku mukadde waffe Sheikh nga yali muwarabu nga Musiriya nga bamuyita Abdurrahman Mustafa Hakawati Sheikh Abdurrahman Mustafa Hakawati rahimahu yatusomesa era nentuuka mu Jamia Islamiyya e Madina nempulira nga nejjusaamu lwaki saagenda nensoma da'wa kuliyatu da'wa wa usuluddin kubanga ate abo bagenda dipa bagendako walabate mu kusoma ki tawhid ebyokubikkiriza tetubikkiriza omuntu n'obeera ng'olina kye wasoma naye kyotegedde ate kivuddeko ate ogenze ku kirala omuntu beera kye bayita takhassus omuntu okubeera nti aspecializinga tewali wajja kugamba tesikamogo kuba kati olwaliro bw'obeera wasomye hadithi omuntu asomye hadithi agaziwa kinene nnyo mu ilimu ya hadithi okusinga nze muzaate yasomye ya kati nze sigaziwa kiwanvu mu ilimu ya hadithi newakadde nti ngisomesezza emyaka ekinyambye ate ogigaziwamu nti nsomesezza mu biraali nsomesezza enaggalama naye ya hadithi